Enkube yatonye ebiseera ebyo mabegaawo wiiki ewedde. Abantu abasubuzi b'omu kibuga ku Jesco n'ebizimbe biriraanye awo amazzi gayingira mu bizimbe nigonoona ebintu by'abantu. Mujjukira kye nayogera luli ow'ebyennyanja bwe yakaaba mwaga ati binkwatako owa takisi n'akaaba naga ati binkwatako. Sooka olwa abasubuzi nga bwe balaajana nkujjire kubanga kiriza ogaane mukaabya kyejo wakafa abantu 46 ku Kiryandongo Guru Road Kabenje 48 oba 46 abantu bafa kubo mubende mitiyana ani muntu yaravuddeyo n'agamba mubende mitiyana nfu naye abantu bafiira ndi musubuzi muli basubuzi mukaabya kajanja. That is the fact. Kubanga ndabye Anatalia Ozi agamba nze siri muna byabufuzi nava mu byobufuzi ninzira mu business. What are you talking about? Atodukide wan muna byabufuzi gwagambe toli muna bisoko muwulire tasula emisolo olwokuna natasula omusolo gwa milioni 10 mu emitwalo 6 aba URM njulira emali yange yonna yagenze. Hamu akolerani bwogera n'olaba kampani kati eri mu kuzimba omwala bagiyita Kihamu ani yayongereko KI ekitegeeza Hamu ayina amulya emabega fe abannayuganda bakose babonaabone ku lwa Hamu. Lwaki mutuleka okubonaabona bwe tuti mujja kituufu obulume bungi mufiiriddwa ssente ku lw'amazzi naye kati mwagala ki? Tituseka ngubisesa. Omusajja bamuyita ani erinnya lineerabidde abadde no ku TV kusanyuka TV leero n'agamba ow'ebyobusuubuzi oba wa bizinesi bwe baba bayita ku meeting tibagendayo. Bw'aba yakola diru ziize ziyitamu tayagala kumanya. Kati murajana okurajana kunja abantu bagiriddwe emaali genda mundeeba embaawo nizijja niziggwawo genda bwayise embaawo nizijja niziggwawo amakubo eyo mafu abantu bafiira ku kkubo gwe gundi wakiri mwe byayingiddemu amazzi kati mwagala amakole ki? Hamu si eyaleeta enkuba ndowooza omuntu bw'abagamba mazima temwagala kugawulira
kati gwe omusuubuzi ayimiridde nawe gamba ngu toli munabyabufuzi weebale nnyo kati gwe atali munabyabufuzi ekikututte mu KCC kulaajanira munabyabufuzi kiki ogambye owandiikidde sali musale n'omukubira n'amasimu kati bameka abagenda muwandiikira nga gwe olina n'enamba y'essimu n'omukubira ojjukira kabenja kagwa Kasese ak'ekimotoka ky'amafuta akatawuni konna ne kajja abantu babawa kasente compensation babayirira nedda kati abantu bafiiridde ku kkubo ly'Ekiryandongo Mityana ne Jinja Road fe tutambula ekkubo tugayitamu tuvuga motoka buli lunaku naye motoka z'ebyobusuubuzi bimagulu 10 bituleera bitise embaawo bitise siminti bitise ebyamaguzi bigudde ku kkubo Rosi Mwereri saawa zino mukaaba kati ibikukwatako kati mwagala hama akoleki eyamuwa kuzimbaawo munabyabufuzi General Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni bakansala bamu baali bakimanyiko nga genda kuzimba kati mwagala kati bannayuganda tubayambe tutya naffe tukola Rosi bulijjo kati ofiirinza obulumi bw'abalala bwe bafiiringa bulijjo gwotaagala kumanya kubanga waakoze owulire that pain kati gwe kapeyini k'omusuubuzi yayingiriddwa amazzi k'owulira kati kako k'owulira peyini eyo tugibeereddemu owulira gwe saawa zino wooli ekizimbe weekire kyayingiriddwa amazzi waaliwo abaali basasula $7,000 ku 8 225 kati erumu gwe gy'osasula $2,304 waliwo yali abeera bwawo asasula $3,000 saawa zino yalagawa awo we twabeeranga era bwe naalabye amazzi gayingidde omwo nindaba mulaanye ngamba owulira eyatugoba mu kibuga 2017 kubanga mu kibuga ne bwe bati bakumenye embeera ekugoba embeera for example osasula erumu ya $3,000 obadde okola $2,000,000 notuuka ekiseera okola $10,000 weegoba weka lwaki bamenye ekisaawe ne bagoba abantu abaatugulangako instead abagaga kugenda bazimbe ebibuga ebirala nabo beenyigiriza baavu we bali muyina kye mwatuyambako munveeko nze tubonga naawe kyekyosevo